Julie, ugenda kunkaabya nange sirika. Nefuluma ebweru ng'omusajja ali ku mmotoka yange. Wamukola otya? Nasirika. Natya. Era mu kutya okungi kye nakola kuba nalina okutwala emmotoka yange ku ggalagi bagiwe saaviisi. Olw'okuba nti nali saagala muntu n'omu ategeere, nakwata omusajja ne mutwala ku nnyanja. John omusajja ne mudima mu mazzi. Okay. John embeera gyempitamu nzibu nnyo. Nkitegedde. Kyabuzaako nawe ng'embeera bw'ogirabye. Julie, omanyi kye tuba tukola? Saba ogume ekikazi. Emmotoka eyotusooke tufune agitwala bagitwala. Wandibadde oŋŋambyeko senga tokyagivuga na kugivuga. Kyogamba John bwe naatunda emmotoka eyo eno embeera eneggwawo. Yeah. John solution gy'olina yakutunda mmotoka. Emmotoka eyo sooka ogiggyewo bw'eneeba ekiganye nga kikomyewo ate nga tudda ku kirala. Olwo ate ennyumba gye ndimu. Kuba binnumba ne mu nnyumba. Nze John sikyebaka. Anti wajja naye ewaka. Wamuleeta ewaka era kitegeeza waali wali. Emmotoka bw'eneeba egaanye nga tukola ki nga tugitunda. Okitegedde? Kizibu ky'oliko omwana wa maama kinene. Naye ondeese sipiidi ku makya. Ate obadde oyagala nawe nga wookiraba. Mbitegedde kakati sijja nakutuula. Kangende nsooke mmala okufuna agula emmotoka eyo tusooke tugiggyewo. Bwe tunajjawo emmotoka. John ogenda togenda kudda. Nkomawo. Togenda kudda. Mwana wa maama nze nkugambye nkomawo. John embeera gye ndimu nze. I'm coming back. Kitegeere nawe okirabye. I understand.